nga lumu ogw'omunaana Iraq yali erimu advanced stages ezokola ekiruubirirwa kyayo ekyokulumba Kuwait. Yali mu gear nene because on this day ekiro budde gye bugenderera ziri sawa 3:29 Uganda kati naye obudde gye bwagenderera emisana nga kati ne gye bujja Saddam Hussein ne basajja be bali mu gear nene ya kuteekateeka butya bwe bagenda okulumba eggwanga lino erya Kuwait. Bali kubira mu nnaku 2 ne balireka nga liri wansi and kyaleetawo enkyukakyuka era gwe gwali omulundi omubereberi Abamerica obutereevu obulambalamba okusimba amakanda mu ggwanga eddala n'okulumba ekitundu kino ne United Nations ng'ekkiriza nti mugende nga baritayiriyetinga beesasuza bawoolera eggwanga. Kuwait bwerumbibwa myaka gya 9 era edda yali Radio Uganda abamu tebaaliwo abawuliriza abamu abaaliwo baali bato nnyo nga tebagoberera bulungi bigenda mu maaso nangu nze omu ku bonni ng'ebigenda maaso sibitegera naye Saddam Hussein erinnya lye lyayatiikirira nnyo mu myaka gy'ekyenda nga gitandika era n'abantu abazaala abaana mu biseera ebyo abasiraamu nga babatuuma erinnya lya Saddam lwa buzira bwa Saddam. Oh yeah, because bamuwuliranga ku Radio Uganda nga amawulire bamwogerako buli wamu Saddam Hussein afuuse ensonga omusajja omuwarabu atokoseza enkebete n'ebirala so kyamufuulira ddala ow'amaanyi. Actually si mu Uganda wokka, abaana abazaalibwa mu generations ezo mu mawanga ag'enjawulo mu 9 babatuuma erinnya lya Saddam oba Saddam Hussein oba agamu ku gomi naye lya Saddam exactly. Mukulu wange gwenzirako ye Hussein oyinza okulaba alina myaka bamuzaala mwaka ki ali mu myaka gy'ekyenda kisi ninawe mukulu wange Ntabaazi Hussein taata wange mukulu wa taata wange kwadda mukulu Kiza House batwerinde first born we ye Ntabaazi Hussein kati ate taata wange omugenzi muyimbo Mustafa mutabani we owokubiri gwenzirako ye Katogo Hussein. So kikunnyonnyola yali influence nenga myaka gya 9 amawulire gaali tegatambula ku speed nga gye tuliko olwalero nti radio yaliwo yokka wane Uganda, Radio Uganda ng'abantu kubawuliriranga amawulire ago nti olutalo Iraq Saddam Hussein kyakoze eggwanga erya Kuwait alirumbye. But kiriza soka tuddayo twetegereze Saddam Hussein yava ku kyokulumba bano wongambiddeawo now tusobola kutegeera kino okujja nga tutuusiza akatamine tuddayo ku lutalo lwa Iraq ne Iran. Jjukira Iraq ne Iran mawanga geeriranye era balina bingi ebibagattira balina n'ebibaawula naye olutalo lwa Iraq ne Iran lwaliwo 1979 paka 1989 lwamala emyaka 10 nga Iraq erwanagana ne Iran ne beekuba era lwagenda okuggwa teri yagamba nti bampangudde lwagweraawo. Omumerika yawagiranga Iraq okuba Iran ate n'awa ne Iran ebyokulwanyisa akube ng'enkola bwebeera kati olutalo eventually ne lukoneraawo. Kati olutalo olwo bwe lubalukawo eggwanga erya Kuwait si katono oba kawanga katono kaliraanye Iraq ku ntandikwa tekatwala ludda kagamba nze sigenda kwenyigira mu bino sigenda kuwagira Iran sigenda kuwagira Iraq ne kabeeraawo era ne kagezaako n'okutabaganya ababiri omu Iraq n'omu Iran kala ya kafeero kubasude ne kasozi ayimirire wakati mu mwaka 1982 ng'olutalo lwakamala emyaka nga3 olwa Iraq ne Iran. Kuwait n'amawanga g'Abawarabu amalala mu kitundu kino ekya Persian Gulf bava ku by'obutawagira ne bagaa katubeeko gwe tuwagira ne balonda side ne bawagira Iraq ekuba Iran n'amaanyi gye bitandikireeyo. Kati nga lwaki bawagira nga balabye nti Iran singa bagireka n'efuka y'amaanyi n'ekuba Iraq egenda kuzimba egaziya ebiwawaatiro byayo obushiya bumaamira ekitundu kya Buwarabu. Iran yewangalyamu abantu abashiya ate nga abasiraamu abasunni n'abashiya dynamics nene division weri y'amaanyi. Kati bano baga tetuyinza kuwagira mushiya kukuba musunni kati katono nyeeraawo nze naawe tuli basiraamu abasiraamu abashiya n'abasunni enjawulo yaabwe eri luddawa weeri nnene ddala weri actually tulifuna ndowooza omwaganye ne tutegeeza ne tunnyonnyola abantu ne bategeera omusunni n'omushiya yaani naye kinene
kirina divisions nene ddala era bw'otandika debate y'amaanyi nnyo nyini ddala naye nga oli kyabamanya nti basunni n'abashiya banjawulo fe Uganda tuli basunni abasinga ddo mulimu ne bannaffe abashiya wano Uganda we bali now kati bano baatya ne bagawe tuleka omushiya n'akuba Iraq Saddam Hussein omusunni ne bamukuba tujja kuba tukoze bubi Kuwait netandika okuwa obuyambi mu ngeri y'okuwola Iraq sente jukira Iraq eri mu lutalo yetaaga sente efunye sente of course ez'aba America netezimala kati nefuna loan mu ngeri y'okuwolebwa okuva mu ba Kuwait ne bawayo sente empitirivu era kino kyanyiza aba Iran ne bagamba mmwe akasikana akatono muganya okuwagira ffe abashiya aba Iran muwagidde omusunni omu Iraq kale temwandikoze ekyo naye ne mumuwaze ne sente mukoze bubi exactly era mu mwaka 1984 nzijukira yes 1984 aba Iran batajetinga tanka z'aba Kuwait ez'amafuta ne baziba okuzisaanyaawo nga babakuba babogoloza bababonereza lwaki muwagira aba Iraq okutukuba nanti ate fena tukitegedde nti omukoiti yali alina owagira musunni munne yes n'ekirala kati mu bufunze olw'okuba Iraq yali ewagirwa America kati nga America y'omu awagira ne Iran kati netwegattako nti Iraq yafuna abawagizi ba mirundi ebiri Iran nesigala nga eyina omuwagizi omu ate nga muyinako kitundu tetugamba nti nawo olw'okuba Iran yali eyina support omu yawangula olutalo wadde nga lwasigala lwamaliri gwagwa maliri mudaba naye ng'oli alina abawagizi ba mirundi ebiri gw'olina omu ate wakitundu lwaki gwagwa maliri nti aba Iran bye baali baagala aba Iraq bye baali baagala mu Iran tebyatuukirira baali baagala obukulembeze obwensikirano bugwewo ba Ayatollah baveewo but they didn't achieve that naye katudde eno olutalo lwa Kuwait kakati Iran neekuba Kuwait ng'egiranga okuwagira Saddam Hussein mu lutalo lwe balimu wakati wa Iran ne Iraq era bakasuka n'ebyokulwanyisa ku kazinga akayitibwa Bubiyan Island mu 1988 aba Iran nga kazinga ke Bubiyan Island kali mu Kuwait ne bakuba abasirikale baayo abaaliyo Kuwait ebonerezebwa lwakuwagira Iraq naye nga talina lutalo lwegudde ku Iran lwonna lwagidde buwagizi ono just kuwagira exactly now kati olutalo bwe luggwa enkolagana z'amawanga abiri Iraq olutalo luwedde Saddam Hussein yazzeeyo n'aba Iran bazzeeyo teri awangudde buli omu avudde mu ddwaniro ng'akotesa omutwe Saddam Hussein bwaddayo ewaka mu Iraq enkolagana ye n'eggwanga lino erya Kuwait eryamuwagira nga alwanagana n'aba Iran neyeyongera no nenafuwa ate nga bamuwagira anti babanja now Iraq yali ebanjibwa Kuwait ng'ebanja Iraq obuwumbi bwa dola za America 14 $14 billion mu mwaka 1990 this was a lot of money actually ne kakati patutogera 1990 emyaka 3 mabega zino sente zali mpitirivu nnyo nga zikutula omugongo gwa Iraq ne Saddam Hussein naga mutusonyiwo ebbanja limutubanja tetulina sente jamani tuli bavu muri tusonyiwo la Furusi mu Lwarabu olwaffe eze sente mafi tukitegeza tewali sente mafi omukweti nagamba swahaba choro mimi nataka pesa yangu nze njagala sente zange nani ninyenda sente zange pereza mpia omukweti nayimirira yali atudde nga nagamba sebo leta sente Saddam Hussein nagamba nego otegira lwakumeka okimanyi bogerezeganya olwo naye nga Saddam atera akuba ne ku mmeeza nagamba okimanyi gwe olikawanga katono nnyo bwe kati singa naleka Iraq wanda singa naleka Iran ne sijikuba ne sinyigira mu lutalo olwo kale yadde wampagira naye okimanyi nti nalinjira ogwe mubiri
okimanyi nti singa naleka Kuwait yagazanya andi kumamira Iran yandi yagazanyiza ne kumamira gwa kasaka tono byonna bye mulina byandigenze. Some people are finding logic in this. Abamba bagamba nti Saddam ayina ensonga nti woli awo singa teyalwana kana akasaka tono aka Kuwait aba Iran bandikamamidde ne bakamira ne bakatwala. Naye ate nga ekigendwa ky'olutalo lwa Iran ne Iraq kyali ki okutuuka oyingizaawo eyo nti Iran jamamira akasikana balina entalo zaabwe balina obutakkaanya obwabwe. Of course amawanga buli gwanga lyagala okusimba amakanda mu kitundu ligaziye influence n'ebirala ebigo mu kowe. Now ate nga bakozeseddwa ba super powers America ne bannaabo abalala. Now Saddam Hussein n'aganze one ebyaddala yita ina sente musajja watu naye ate ayogedde n'amazima mutusonyiwe n'agamba mutusonyiwe mwene mugano baso tetulina sente kati mwagala tutunde kitewali sente mutusonyiwe jamani tujja tubeerewo ng'abo Oluganda singa CEO mu birinze Iraq Iran badde egenda kumamira ekitundu kino America awulira agamba Kuwait tamusonyiwa emerako tugende mu bulango tujje webale kubaako sharing mukwano gwange wonna wosinzidde okuba nga ogoberera mwebale ddala sharinga banno bategezeeko waaka atambulira wano wennyini bakabulaza amajja ag'okutaka bagayi ne bannagayi ensonga mwebale kubanga kwe muli okay mwebale kubaako sharinga kachikano sharinga kalinki omuntu omugambe waakali wano olutalo lwa Iraq ne Iran luwedde katuli kulwa Kuwait ne aba Iraq owulire mundu bwetokota moto guna waka. Hello wanjise kale sebo kale ane mwebale kubaako okay sharinga tegezaako ne munno wonna woli awo bali Entebbe bali wana bali ebweru mwenna mwebale waliwo abannafa bali Masaka bali Mitala Mayanja bali Ekira sharinga link nsonga ya mu Iraq na mu Kuwait mundu yatokota so kyoba okola ekyo mukwano gwange sharinga nenga mwebale kubaayo nsonga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala olutegeera olutalo luno byalulimu niri omusajja mu Iraq. Okay. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatuma bint Sulaiman Wembogo Fazile Entebbe mwebale kubaako Kutesa Pro Masaka oli Masaka mwebale kubanga kumugoberera n'okuwanika ekintu kino mwebale nnyo mwebale ddala. Tugamba wano wali waaka www ono bamuyisani Joseph Bogerese Manda mwebale kubanga koli message za mwenzira bitaddala bulungi mwebale ddala. Okay Tudda in just a few free political prisoners. Okay so Chomau Umar mwebale kubanga koli abalala muli bangi. Thanks for keeping it locked. Natera okuddayo Chiwanuka Henrico Kayanja Wire Arnold Imbisibe Dixon muli mukatanga ab'omukatanga kyakabinyo bali Lusaka Zambia Faruk Kigundu kyakabinyo owenchima jajja wa Buganda n'abalala mubale kubanga kwe muli kyakabi mubale kubaako bamuyisani ono One Love Kale Eric Kizito Abubeka Musoke Mutungo mwebale kubaako Kayanja Wile Arnold
kubokedde Fama Radio Mbutikizo nawo sizo kirango tuliza munywanyi nyongera okubera nga nkwaniriza yakatwegattako nze Semugenyi Israel mu Nasingo ndine Haji Kaziwe Bashiri Mbazira ombaka wakawempe yo Maserengeta gwe tulina yetu tembete ensonga tuli munda mu gwanga erya Iraq ne wano sebo siriwo nga mubaka wano liwo nga Basiri ndiwo nga Basiri kablaza majiga akutaka 100% ground force ekati ne malambera wano ngo mubaka otya n'okutya gwe otya kuba nyizo okogera ebigambo ebikola bitya ebisuka kutegera kwange bakunda bayange ebintu Basiri so mikwano bali ku 10:5 10:8 n'ekyenda mukaaga tuze mukaaga of course tulina mikwano gyaffe banja bali mitalo amayanja abaana bagenda mu Middle East okuba ekyo bino bitwogerako biriyo wammwe era bakadama yes era mukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda banja bali mu ggwanga lya Kuwait abali Saudi Arabia abali Jordan abali Iraq muli bangi mwenna mubali nnyo bali ddala okwera nga mutuwuliriza wonna katutunulira olutalo lw'omusajja omuzire nnyo Saddam Hussein ng'alumba eggwanga lye bayita Kuwait tugenze okuwummulamu nga tumaze okutegeera nti ate rabayo abantu abawola Iraq nga bawola Saddam nga batudde batuuka ekiseera bayimirira ne Saddam abagamba nti nedda wadde mu mmanja siyimiridde bulungi Amerika najja n'ayongeramu n'ateekamu bakiyita opika n'agamba nti kiremereko mulemereko Omukuwait yaberanga ageroganaga jamani wange kituufu musajja bamaze emyaka 10 Iraq tebakola Saddam Hussein yetawe okutereeza government ye Omukuwait ng'agenda akitegena gamba n'ekirala ono sahaba kul muslim akhul muslim omusilamu muganda wa musilamu munne Sidaje ne Bashiri tuli ba Luganda Saddam nange Amir we Kuwait tuli ba Luganda Iraq ne Kuwait tuli ba Luganda abaya akakijja mukama bwati mu America namuga webereremo kina sente toroba Basiri what are you nyabula Omumerika mulabe edduka natabula munange Kuwait nasese tukanaga nti atona ngamba kirimanyi kati nange lwaki ndoba nembeera wano ngende okufiirwa obugagga ate bangambye obugagga bulina naye alina amafuta naye alina ki mulemereko now okumanya ddala emyaka nga gijo enkolagana wakati wa Iran ne Kuwait yanaanuuka neggwawo naye nga bagezaako okwogerezeganya mu mwaka 1989 nga gugwako entuula zaaliwo wakati w'abanene mu Kuwait n'abanene mu Iraq naye nga bwe nagenga waliwo aseesaamu saidi zombi yasesezanga mu saidi emu ng'asesezaamu saidi ya Kuwait ng'Omukuwait aba yakamaliriza bw'ati okugamba nti omusajja akatugire nga tumuddira yes Omumerika n'agaana naye bannayisirabanga feke master nga gwe obugagga bugenda ng'olaba kakati omwaka gwa 1989 ne guggwako ne tuyingira 1990 kati akazito ne kongera okuteekebwa ku Saddam ne bamugamba sebo sasula si kyakusonyiye wallahi billahi tallahi ateka omusiraamu ategeera kusonyiwa naye nga tuze ne tugamba nti tukusaba otusonyiwe Saddam Hussein bwawulira ekyo n'amanti kati basahaba balayidde nti ye bamanyi Katonda waabwe nti ye bagambye tebagenda kunsonyiwa nti naam kaweddemu kanaga kankyuse giya biri byembadde mbagamba nti Irani yali egenda bamira biki bikisina na sente kankyuse giya muli banafu kati n'aleeta giya naga naye by the way abakulembeze bano mukama yabawa amagezi era by the way abakulembeze okwera omukulembeze kitegeeza kuba mugezi kwiwawonye mubiri yes ate gwa bwongo kati Saddam Hussein n'akyusa n'aleeta kaadi endala naga kati birisi kyabyogerako binadde mbagamba nti ndi mwavu atoba muganyo kyulira nina kaadi endala n'aleeta kaadi endala n'agikuba mu maaso g'Abakuwait what was the card Saddam Hussein akyusa enkuba agamba nzijukidde n'okunzijukiza mbadde ndi mu kukola research kunoonya ndabo bwe tuyinza okujja sente okuziba kyakifaako ekyo by the way
Did you know that you are an integral part of Iraq? Mwabangamba ebyo. Muri kitondotondo kugwanga. Mukimanyi no muri kitondo kunze Kuwait bye mungamba bena mukimanyi Iraq twalina edda twaberanga ne provinces nyingi katwina provinces 18 ne province ya feye 19 yemmwe. Kuwait. Yes. Kisegeza ne sente mwali mwetekamu sente. Yes, kimwali mwani na kyali kyamwe ne kirala temulina buyinza bwogera. Abakubye master ngeliko nakasuwa. Nagamba mwekyabafula independent abangereza kujja wano musoke mujjukire endagano gye bayitanga Anglo-Ottoman Convention ya 1913 yatabula ebintu. Before that agreement 1913 Kuwait mwali kitundu kunze bajjajjaffe balwana okuba nti we muli naye mwagenda ne mubuzaabuzibwa olw'endagano yakolebwa abatake aba Ottoman Empire ne mubuzaabuzibwa olw'endagano yakolebwa abangereza mu 1913. Musoke mujjukire ekitundu kino kyali kyaffe naye bwe mwagenda eyo ne bababuzaabuza ne mulowooza nti muli bakitalo ne mwekutulamu ne muva ku nnono y'abajjajja mukimanyi muli kitundu kuffe baabawabya. Kati let's get back to before 1913 tuddeyo nga tetunatuuka mu 1913. N'ekirala Amir abakulembera abantu tebamwagala kituufu abantu baali tebamwagala eyali akulembera. Yes, eyali abakulembera ebyaddala nga abantu tebamwagala. Nabagamba njogera so saagala kwogerera mu abakulembeza abali bukulya ebicepe. Njogerera abantu babulijjo bakabulaza amajago okutaka abewandege ya mukatanga. Yes, abomukatanga benjogerako. Sogera kubali bali batumbuto no njogera ku bantu babulijjo. Abantu babulijjo tebaagala Amiru abakulembera. Amiru nga president yalinga president. Amiru kitegeeza mukulembeze. Kati omukulembeze overall Amir dala abantu baite bamwagala. Kati Saddam Hussein n'atandika okwogera ebigambo mu matu, mu mutima, mu birowoozo, mu musaayi, mu feeling z'abannansi ba Kuwait. Abawejjere. Abasookerwa. Bagamba ne tufunye obununuzi. Saddam abeewo. Saddam oye. N'atandika wa. Nga tusiwulya wa. Saddam oye. Saddam oye. Basi. Hey. Abantu ku ground ne batandika okuwulira Saddam yayogeranga ku muliraano nga bagamba oyo omusajja mubi talina kyabakoledde azinda kuntoliza abazungu kye muva mulaba aleese wana Abamerika biki anogaba ne twanoonya dde omuntu atubeerera tutumulabanga tugenda n'abantu bujjo ne bagamba kisingako okubeera wansi wa Saddam okusinga okubeera wansi wa Kuwait Amerika. Hey. Mwana wange abatafunanga kuwaako ono simanyi kati abatali ku radio baba bali ku kya abatali ku online simanyi kye baliko bino bijjawa obukedde fama radio mbutikizi wonna wose okera ngo tuuliriza omugave Eva Ruth Nakayima we bali kubeera ngo tuuliriza Hajara Daud ogamba ota Hussein Ali Hussein ne Haji Hussein Sonko nyamwe bali kutuuliriza nange nzikirizibwa okutumira naze kola bira mbuliro ntumira kaba amamwe namwe nabagayi ne banagayi bakablaza amajago okutaka mbakonyeka ba boda ku bigobero yona gye tubeera sijja kogera ku muntu yenna kuba muli banji nnyo and of course ba honorable members mubeeranga yeyo nga mutumbudde mutaddeko badereva bamubawuliza ba minister ne bawulira batya oddayo tebakuba olube ne bagamba tukubaddeko bagamba Basiri When old bus, everybody knows what are you maybe number on a very to Bakablaza now. Saddam akyusiza mindset y'abantu ba bulijjo naye tesibe basalawo ekigenda maaso. Yes. Kati bwe yakola ebyo America nayo neyongera ate neekola ensobi neyongera okusula mu buliri bwe bumu obw'ebyobufuzi ne Kuwait negamba tulina okuyirawo mubiri. Kati Saddam Hussein ng'ayongera kugirabisa ndowooza mulaba basajja bamwe mubalaba babaliddemu olukwe eggwanga balitwala tulwanyisa kibi ate bano basiga nsigo zaakyo. Saddam abigamba bantu ba bulijjo era abantu America akolagana n'amiruwa mugwe mutaagala. Yes. Era abantu bakeranga kuwuliza radio ze Iraq ngeze obe tebakyaziwuliriza bateeka mu sweet wave. Yes, sweet wave, medium wave eze wakati bakyaziwulira radio Uganda ze Kuwait nga tebakyaziwuliriza basika ze Kenya weeyo Iraq and they listen to the message. We didn't have it was in the same language
Oluwarabu. Atenga Saddam manyo kwogera. Ndabye abantu aboogera Saddam Hussein Gaddafi. Mwana wange. Nze si abakulembeze atandika okugera n'otandika okwagala okwebaka obwebasi. Ne Gaddafi Saddam. Abasajja baayogeranga bwe bati ne bakulembeze bannaabwe ne baga nti mutuufu kyekyo. Ne bwe babeeranga bye boogera tebakkaanya nabo. Naye nga balina ebigambo Katonda yali abawa bachita diction, choice of words. Oli agamba nti begalya ne bawuliriza mu kisenge. Ninge ebweru bazalawa. Kati bwe kyaliwo. Sikulwiseeyo. Kuwait eganya okusonyiwa Saddam azanyira ku psychology w'abantu bawansi aba bulijjo bakabulaza. Mbayirawo omubiri. Kakati bwayongera okuteekateeka ebyokulwanyisa ate tuludde leero sinaku za mwezi lumu nagambye nga lumu August 19 emisala nga buno ssaawa zino zigenda kuwera nnya obusala abaana ne babuwanga. Saddam Hussein yayogeranga yabagamba tugenda bakuba. By the way, he made it clear that I'm going to come for my territory. Nda kujanunule ekitundu kyange. Era yagamba nze sijja kulwana nammwe, nzija kufuna kyange na kulwanira abantu ba bulijjo bano. Amiri mu kitundu kyange. Yes, Amiri bafuga obubi. Nzija kununula gwanga. Kuwait negamba ekiki ennaku z'omwezi leero ngalumu olwa Basiri tebagamba nti ye nga aluddewo okutuuka jjaddi nga bawaga naye ate bamanyi ebiva mu lutalo bagenda kumala biraba bagamba tukube kuba ddi abantu nga bakoye bawagira ebintu n'ogamba mujje mulumbe naye maama ebiva mu kulumba buuza ab'e Libya bange mutabani wa Gaddafi ajja kwesiba okuba president akakalulu ngenda kaitabamu Gaddafi e Libya akakalulu ngenda kabaamu ogenda kuvuganya kuwa president ogenda kujja no mutabani wa Gaddafi kasita yesimbawo anti ajja yagambye ajja tabitegedde nabitegedde yagambye ajja kununula gwanga eri naye ako ngenda kaitabamu ngenda kubeera mabega we ndi timu Saifa Al-Islam naye nga ndi eno kati bamayinja Paul bali timu Khalifa Haftar abo bo bali eri naye mbaka parliament bayizo kwata mukkiriza kubagira ebi naye ate otowagira bya wano mu Uganda wagira byeri naye ate bwe nawagira mutabani wa Gaddafi abantu bayizo okumufuna ebiragamba mpagira batabani b'abantu anti naye batabani babebwe salamu alaykum Munange lunaku nga luno nga lumu omwezi ogw'omunaana 19 Saddam Hussein basajja baalumalako nga bawawula byakulwanyisa Kuwait ku muliraano America emitala w'amayanja bona mbuuza kye baali bakola kisaana kuddamu nga maze kulaga Saddam kye yakola ekiro ku ssaawa 8 kuba emisana leero nga lumu kati ekiro ssaawa 1 2 3 4 5 6 7 8 ekiro ekyakesanga 2 August 1990 yes 1990 Saddam Hussein amajje ga Iraq nga gakolera ku biragiro bya Saddam Hussein Abdul Majid Al-Tikriti chusa kumudigido hey teka muguli ogwaba ohiro ogwo gusikula embeera n'ogamba ekidigidde ekikonako na Bukenya nga kikuba lutalo piganaje mu Iraka bachuduleni katika kamwe abali mu lumulo lwa COVID banagai bamami woo sawa 8 ogwekire nakuzo mwezi 2 omwezi ogubirana 19 Saddam Hussein yadumida abasajja b'abalwanyi bapiganaje ebibinja bina
1 2 3 4 bigenze kulumba akasaka tono ulira amanya g'abaana abalwanyi Republican Guard Division so kenyimirira ndete wako bambere nga ntudde gombulira kakati sebo go wanchaziza wano sinze ndamula ojako wanyongo olimi nsigale nga ntudde naye abalwana tebatuula munnange kali munnange wano sinze nfugawo ka momentuule Republican Guard Division ekyo kye kibinja ekisooka ne balina ekibinja bakiyitanga Hammurabi Ahmad Division eyemu egenda kulumba Kuwait Al-Madina Al-Munawwara ekyo kyakubiri Tawakkalna Allah Division ekyo kyakusatu Nabukadneza ekyo kyakuna twawuliranga ewa Falawo naye nakyo kibinja Saddam Hussein nkuddiremu Hammurabi Ahmad Division kyekisooka Al-Madina Al-Munawwara ekyo kyakubiri Tawakkalna Allah ekyo kyakusatu Nabukadneza kyakuna linda ndabo ngamba bulango atuliza musawe goberere eno nkutudde dakikate kyawera muzungu yakola bulango yatukola bubi mwemuva omusaala ate nze nkyafuna ogawano nagenda kakati sebo olwokuba watuuka oyagala ffe situkanga taata kale olwokuba wagenda oyagala tulye Nabukadneza mpulira ekirungo kya Nabukadneza katujje tutandikiraawo n'abasiwoze tosobola ogenda kunkuuma oti abasiwozeeko bali kubaako bagayi ne bannagayi Okay. Kyeswa Anthony webalekole mukatirinyo bwe tutudde bakama bange tugende ko mulango tovaawo wenkomawo ku live segment eddakate kyakabinyo tukwate ko tuddeyo munda ogwanga erya Iraq ekibuga ekikulu ekya Kuwait bakita Kuwait City ate ekya Iraq bakita Baghdad tuli awo nga Saddam akyusiza kaadi yesewa Saddam nga bwakyusa kaadi nange kantumireko bakama bange bantu baffe waliwo omuganda bamuyita Muggo Isaac ali ku musaalabe eyo ne munne mukwaya mubeerangako mwebale kubanga muwuliriza waliwo aba boda stage za boda zonna ku 13 ku 14 mwebale kubanga kwe muli side one eno ewakibe bakablaza abewakibaawo mubeeranga ku bimotoka n'abantu ababeere ewakibaawo Makerere 3 mwebale kubanga muwuliriza abali mu butale one eno ewandege yakwe muli abali Natete mubeerangako abali ekibuye mu katale ka Ssaabasajja Kabaka muwuliriza ddala bulungi nnyo ambassador w'Abakiga ogambye oli ku State Square mukama wange sebo mbufunye ambassador abakiga n'ogamba kya abakiga ne mugamba kya waliwo abali mu kifumbire eri mwebale kubanga mutumbudde abali bwayisaawo ku mbaawo mwebale kuwuliza mu katale mu Bokasa yonna wali eri waffe Kalimali ne walala mwebale kubanga mutumbudde ne bannaffe abali Masaka mu Buddo bakama bange mwebale kubanga muwuliriza abali mu Kireka katale ko mu Kireka babeerako ne Bugoloobi mu katale bannaffe mwebale kubanga kwe muli n'abali mu Lufula Lufula yawana ku Port Bell Lufula yokalere Lufula zonna ne waliwo ne yekyengera bannaffe babeerangako ddala ne ku round awo ekyengera busegaawo ku byennyanja awo kibeerawo gwo kimanyi so mwenna mwebale nnyo bali ddala okubeeranga mutuuliza mwenna awatali kwawulamu mukola kyamanyi okubeeranga mutumbudde amakya gonako olwaleero now Haji Saddam ng'akyusizza amaze okupika oba okussa endowooza y'enkyukakyuka mu bwongo bw'abannansi b'eggwanga erya Kuwait era abantu b'e Kuwait olutalo Saddam lwe yali asuubiza Kuwait baalulindanga ng'abalinda okwogera kwa president okubajja ku muggalo nga bagamba agenda kukuba anti abanagala daga atongerayo bagenda kututa mwizo gwe baba basiri emiguwa ne giri miguwa gyennyini nga ate batambula kati abakweti nga bagamba agenda kukuba wa betegula ekiba bawonamiira eyaleeta abazungu twakomyewo ssebo tabeera na State House Amiru era gye tugendamu olubiri ate tebaluleka ku ttaka nsumulula osuna waataayo sabo wangambye nagambye saagala kuwola twakomyewa twakomye nga Saddam Hussein ayongedde okubeera nga awawula ebyokulwanyisa ebibinja bina
bimaze okubeera nga bisindikibwa kiri ekyomutawaana Nabukadneza abasomao ku Bible n'ebyafaayo bya Farao ba Firauna mubitegeera Hammurabi Ahmadi division ye yakulemberamu Madinatul Munawwara Madina kibuga kikulu mu kyakubiri mu bukulu mu Islam bwove Makka kibuga kisinga kubeera holy kye Madina kakati yono amajege ekibinja yakituuma Madina al-Munawwara kibina agatumye kibuga yes ekibinja ekyokusana kitawakkalna Allah kwesiga Katonda yebyo byonna bikwasiza Mungu ekibinja bwe yakituma bwati Nabukadneza nayo mmanyi namulira mpulira bagamba nti atoyo ye yali muzibu kati nafu wane Uganda tuba tusaana ne tutuma amajega faga UPDF ne tujjayo ebibinja ebimu ne tubituma mu bakambo wana ababadde no kituma Idi Amin Dada yokirizaaki kwatesebo Amin Dada teyali mukambwe kale no kituma Gaddafi Gaddafi isomero gyeriri eritendeka abamaje Gaddafi barracks bate bankambi y'amaje kati awo tukitume Saddam mwe baani gwokolanga ali mu kintu kino semugi oba ekiteeso kiwanza omubaka nkituuseeyo ate ndina enjogera kati ojja kunnoonya mu programu y'ebyobufuzi ompa ekirowoozo ekyo kati nange ndi kabulaza wano munnange ebibinja bina Al-Hammurabi Ahmadi division Al-Madina Al-Munawwara Tawakkalna Allah ne Nabukadneza motorized infantry special forces division namba nga agiyungudde ekigendererwa munnange enteekateeka yali mu bakomando abakambwe ba mutaseka ababaye bapiganaje bali balumemba ne basiya n'okusiya soko lubemo olubosiye n'okusiya basi ezo bazita energy level wano bwabeera waka KBM live kyekitegeeza kyobeera osubwa kyobeera ofuna buli lwowulira kino KBM live munnange bakomando benkugambye abakola ekyo kyenva okukola abalumye mbani basiya nga balinga ge bakubiddwa ovola wetunatondawo ekya Saddam abasiya we bali n'embuzi abalume mbane basiya otandikira ku godi ng'osindika yeeyo now bakomando we bali nga Saddam Hussein yamaze dde okulagira basajja bakuva mu bibinja ebina byegambye 1 2 3 4 nga bajja kugendera waggulu mu nnyonyi babuuka nga bakomando boolaba ab'omu firimu naye nga bino bya ddala a reality we speak bagenda nga lembo nga Schwarzenegger hey era tugendako mu maaso awakadde bwe kanaatukkiriza tugenda kulaba olutalo olw'olubiri lw'e Dasman Palace ng'ekigendera division zino bwe zigenda balina okubuuka bave waggulu mu nnyonyi nga tebalina parachute bakke wansi ku lubiri nga tebali ku miguwa emiguwa ennyonyi ndala ze zaali zirina abaalinako emiguwa naye ng'abuuka mu nnyonyi ng'ebuukira waggulu si wala nnyo ng'ebuukira waggulu bo ne bavaayo exactly ne babuuka bakomando ne bagwa nga balina okugwa mu lubiri balina ebyokulwanyisa bambadde kati awo nkulamu akafaananyi ng'agudde waggulu eyo nga waggulu eyo baserekayo buseresi ng'ate amanyi ekyokukola Saddam Hussein yagendanga okusindika abasajja be n'ebitundu bye baagendangamu baamalanga kusoma mbeera ne balaba obuvanjuba amambuka amaserengeta n'obugwanjuba n'amasekati owayo bayinza okufunira escape route era eggwanga lye balumba lyali lyetegese lityasibya kumalaga kugezesaamu bintu exactly now baali balina n'enteekateeka abasirikale abalala nga bagenda kuwamba basaleko ekisaawe ky'ennyonyi ye mission ye plan nga balina n'okuwamba air bases ebbiri ez'eggwanga erya Kuwait enkambi ez'amagye agalwanira mu bbanga 212 air bases nga zirina okusalibwako tugenda erisindisa ebibinja bina yes byagala kuwamba byonna buli kamuke mulina ate Saddam yagambe mu mulitwaliryange lya 19 obadde otya ekyewuunyisa nga mwabalumbi muli bubinja ffe mutusanze wakatunywedde exactly mulina obusobozi bwetutwalako ebyaffe balonzeeyo bulonzi bakomando babe naga semugenyi oli wakazi booli wamuje tugende ne
balumbe gwanga kola ya America anti commando mwabali bwa mu 10 kati units zine 3 enjaze nkulaze Nabukadneza Amurabi Al-Madina Munawwala ne Tawakkalna Allah nga zirina squadron eyenyonyi MI-25 helicopter gunship nga zigendera kupekeza nkebete weewaawo mubange nga balina ne units endala eza MI emirundi 3-8 ne MI-17 transport helicopters zino nga nazo zikola ku byakutambuza bikozesebwa mu lutalo. Saddam Hussein yeteekera olutalo n'aleeta ne squadron ey'ennyonyi z'ekika kya Bell 412 helicopter. Bwe nkulaga munnange ezimu ku zino eno gye nkulaga MI-24 nyonyi nene helicopter gunship it's an kankuwe ebimu ku bitendo byayo otegeere zino yasindika ya 25 25 ku zino zenkunyonyola batugamba it is an attack helicopter and low capacity troop transport with room for 8 passengers. It is produced by Milwaukee Moscow helicopter plant. Ere badde ekola okuva 1972 amajje ga Soviet ge gatandika okulabika nti no gajibeera nayo etambulya mu abajasi munana mukati Saddam Hussein zino yasindika ennyonyi 25 obwate wagakubalanga nze balamu 8 emirundi 25 program enda agenda okugwa ngo ina answer kati ekyo kibinja ky'abalwanyi kyokka mulimu n'ebyokulwanyisa kati n'aleeta n'abalala ezo ziri 25 n'aleeta endala Bell 412 utility helicopter zino nazo yasindika endala 16 zirumba kasikamu etwale lye nga bw'aliyita n'asindika endala MI-17 eno nayo yali ya Soviet Union abarasha be bagikola nayo ne batwala yasindikayo 8 mu kiro kimu 8 ogw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 ekiro kyakesanga 2 omwezi ogw'omunaana 1990 where you Saddam ngalumba utalo ya butayagala kusasula banja sasula mu ngeri ennene yetegesa alumbye amajje ga Iraq gasindika n'ennyonyi za Sukhoi Su-22 eno bagita variable sweep wing fighter bomber baba kugambanga bomba tobuuza nti ekuba amasasi okola ki jamu ekigambo bombo kyoba okomekaawo omanye owumule otawakkale baba gambanga bomba togaa nti kati ekuleeta ERGJeko koma ku BOMB bomb it does that ekola kimu jango onti agamba okola abamaserengeta ga Korea muyonga bifunfugu ne bongerayo n'endala emu ya Sukhoi Su-25 Grudge supersonic single seat twin engine jet aircraft etulamu omuntu omu ina engine 2 nambirira supersonic speed edduka okusinga ku misinde gye wali olowoozezaako Saddam Hussein mu 1990 ng'agirina nagano okumbuuza ebikwate waffe Uruguay tusigale eno mu Iraq era tubeereyo nasindika endala bagiyita Mirage F1 y'Abafalansa ayina ezaakolebwa Abarasha oba Abasoviet ayina ez'Abafalansa n'asindika ne MiG-23 fighter bombers eyo bodda sinagiwulira era obadde ogamba nti yayita girinaamu eyo n'agisindika naye ewa mu Uruguay mugirina naviirayo kujja Uganda nga saagirekayo waliwo zinalabako ku mitimbagano nga zebongera mu bwengulezo si zibayita miige ewammwe Uruguay bwe naddayo naabuuza naye bayinza okumbuuza ebyo Uruguay byagaza kigwe beera ku byammwe ebya Uganda munnange Saddam Hussein yali abasajja beetegekedde. Saddam yakola kibayita air supremacy. Mu byokulwana mu lulimi olwaffe olw'abapiganaji oli wakola natwa kulevo gibayita air supremacy is a degree of air superiority where a side holds complete control of air powers over an opposing force. Tugira luzungu mu banyiti nasoma kyekyo kubeza mu parliament. Saddam obwengula bonna yabuwa nga abuwandye bonna n'atuuka ku level eyo air supremacy nga teri yadde akanyinkuli k'akanyonyi kakabeere kannamuggala akasobola okwetawula waggulu nga Saddam gyali bonna nga radio bwebuutikira eno naye yali abuutikidde obwengula bwa Kuwait mu kiro naye ng'ali wuwe Iraq yasindise baada exactly ate ng'atoddeko butoozi
so sida katwale katono nyo sindika ko just kasumbusa mugende mukatuleetire wano wonna kalete senga kali keti kikali tufune tukatuza twandikikoze je dacho nyini ekyo Air bases biri ezamaje ga Kuwait nezifukamira Kuwait Air Force enkambi z'amaje ga Kuwait ebbiri agomu banga nezifukamira bono munange bano balina ennyonyi zabikanga Mirage F1 ne Douglas A4KU ezekika cha Skyhawk era bayi ba Douglas badagire bino kodaga budazi kigambo kudaga waliwo ya dage mu kawo semugenyo obadde otya kumwana ono munange aba Kuwait ekibuga Kuwait ne kibeera bombed dikikubwa kyonna by the Iraqi aircraft enyonyi kuba zali wagulu nga tezigenze kulisa bijanja olumpiso zigenze kusa yes wawunye mwanange hintu bizibu Saddam Hussein yamala emyezi n'emyezi ng'awoninga ng'atendeka abasirikale be nga bagamba tujja kuba Kuwait did not have its forces on alert and was caught unaware baje kwata offside abasirikale bali mu nkambi z'amajje nga bali mu mama ingia pole babate betegese amiri nga ali mu lubiri ali mu kulya bichepera ali antende na pirao amiri we Kuwait now haji wanji togera bino olo mukwano gwaffe eyabagambye opika America opika natabula hali rudda wa talabula tawerezayo ku byuma biketta America naye ali ku TV kati alaba otala alulabanga abawuliriza radio kati alulira buwulizi naye Kuwait yamupise amugamba gidemerako naye ngenda kulaga katumale ekyava mu America okusidikirira akuwa America yabeerawo mu ngeri yakukako akuwaga okulinnya bwoneguka yawaga abakuwait ne baneguka Kuwait bagikuba seeka wange bakuba Kuwait mu kiro kimu zigenda okuwera ssaawa 4 ez'okumakya enkeera nga 2 nga bayo yabusera siyagomba lutalo naye ogamba nti Kuwait bagikuba mu kiro kimu abasajja abamu bagamba okuba nabo mu dakiika 6 ssaawa 6 babiri nga bagidde ku mabu y'ensi yonna ate nga bakisobola kozi bagamba mu Israeli omujje ku mapu y'ensi yonna aba Iran singa tebabakwata mikono ate wangamba nti Abaisirairi bagezi bwe twabogerako anti omugezi tobere waggulu wa musinga mu Israeli batugamba be basiga abantu abasinga obugezi naye amagezi gai Katonda ngo omusabanga nakuwa okumanya n'okutegeera n'okuteeka mu nkola okumanya n'okutegeera oyinza omumanya n'otategeera oba n'otegeera n'otassa mu nkola kati awo wali obuzibu sajja yabalabula ngenda bakuba ne bateetegeka ne babeerawo nga bakimanyi naye nga tebategedde kyekitegeeza nzikiriza nkwongereyo wano eno ennyonyi za Kuwait listen to this ebitundu 8 ku buli 100 were lost or captured either bazikuba aba Iraq ne bazikuba zonna ne zisaanawo nezibulwako akasigala bakalaba ebisiriiza ebyo byasigalawo oba ne baziwamba olutalo lwali lwa mu bbanga omu Iraq nga ali waggulu mu bbanga akuba akasuka ze bayita zi sorties 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 asinzira waggulu mu bwengula tanaba kuleeta bano bakambwe bano Hammurabi Nabukadneza Batawakkalna nage bali babayita batya Medina al-Munawwara tebanaba kujja ground forces tezinaba kujja tuli mu bbanga ekiro kino tuli mu bbanga sawa nya zigenda okuwera ku macha nayungula abasajja n'abakati you go and sweep mugende mu bengange mwere buli kye musanga mwere kati mwe mwali ne babasiri abagamba ngo lutalo lujjaddi but Saddam directives are calculated yagamba temukuba abantu ba bulijjo bwe musanga resistance yonna okuva mu majje n'ekirala zino sorties zayamba okendeza ku civilian casualty annyonyi zabanga mu bbanga nga bamanyi targets ze bakuba twagala kuba lubiri olw'e Dasman ne bakubaawo
twagala kuba nkambi y'amagye ne bakubaawo, twagala kuba kitebe kya police tukripo ne bakubaawo, twagala kuba radar system ezituketta ne bakubaawo, mugende mwoche ennyonyi Air Force base weri ne bozoocha. Awo yensonga lwaki Bashiri bali balina okuwagira Iraq. Kati era abantu babujje tebakozebwa nnyo okujjako enkeera ku makya ssaawa nga 2 kutandika ku ssaawa 4. Bino bigenda okuggwa, abasirikale ba Iraq ne bajja ab'okutaka ne batandika okutokosa enkebete. Kuwait esanyalaziddwa, tekyasobola kufulumya communication system bagisaze. Kati amaserengeta ga Kuwait omu Iraq n'atandika okusindika abasajja be ab'okutaka tebatambuza bigere, bali kuzitanka enkambwe waggulu bamaze bakuba waggulu babakubye ku ttaka weebali ne Navy Forces amagye ga Kuwait agalwanira ku mpingo baago ku mazzi nga nago gali incapacitated tegakyasobola kuzzaayo. Masekati g'ekibuga Kuwait kati wenjagala okulaga makati. Ekibinja kya 35 Ahmad Brigade ekya Kuwait kyasindika tanka ez'ekika kya BMP infantry fighting vehicles zino nazo zaava Mbarasha Soviet zibasindika olutalo kaduli wakati mu kibuga fire exactly kumacha sawa teziri mu nyabwe buti mu kibuga wakati Kuwait City omulene gutandika okwaka. Allahu akbar kabira tuve gomba okay. Mwebale kubaako, mwebale nnyo, mwebale ddala kubanga kwe muli Kigozi Ivan, Wilma Wanyana, K Mag bana K Magi oli otya munange sister wange Magi wakabi K Magi webale nnyo. I salute you my beloved sister, webale kuyo mubiri ebyaddalo yo mubiri webale nnyo munange webale ddala n'abalala mwe n'abali side eyo. Nsereko Khalid Chakabi, Umar Abdallah Mayiga ogambye oli mu America webale kubaako Baba Umar n'abalala. Lutalo ngabo lutabangawo mu Iraq waliwo n'abamusani Umar bin Muhammad. Okay, webale kubanga koli webale nnyo webale ddala. Ono bamuyise Mugalus Genesis Steven Antonio Damaro niyo no mulala mwebale kubanga muli mu kikwasaganya. Okay, sharing abanno bategezeeko wakaali wano kikulu okutegeera n'okumanya ebyafaayo. Okay, mwebale kubaako nga kwe muli. Umar bin Muhammad streaming all since the Dubai wale kubaako n'abalala bakablaza majjago okutaka nago mu bbanga mwenna. Sente za Wahabu webale kubaako abali Nobo Khalifa Nkata Robert ugambo kya lubere tonkata wale kubaako kablaza n'abalala wale kubanga mugoberera. Okay, Safe Lines Photography ugambo kya muganda wange Basirizo what are you Kasumba Richard Chakabi, Umar bin Muhammad Chakabi, Geoffrey Jamal kwoli nnyo, Aaron Cooks kwoli birungi press ogambo tya mwanyina ze press covia. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Alex Damak da MC Ganda Boy echafe checho Semwanga Anderson Kigozi Ivo mwebale kubaako mwebale kubaako Kato Fahad Kimera mulangira mwebale kubaako munange n'abalala muli bangi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okweranga mutuuliza muli bangi nnyo waliwo omukyala bamuyita Nasiwa Rashida mwebale nnyo okutuuliza ne Nansamba Diana mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okweranga mutuuliza mukakyamaanyi nnyo okweranga mutuuliriza Nasiwa Hasfa agambye nti mututta gwe ne Basiri ate ne Hussein Akaddu naye wali nnyo okubeera ng'otuuliriza. Flower Sembo wa Flower Garments waliwo n'omukyala musomesa ate era musawo ate era asomesa abasawo bamuyita Nakanyike Harriet Ebbunga obwemwe bali nnyo bali ddala okutuuliriza. Endasani kanjikuddize wadde otunyonnyola ekyali mu kibuga wakati Kuwait City ku lunaku olw'enkya olwaddiri ndikito kweko webali guteekayo webali
Kuwait City ekibuga ekikulu mu ggwanga erya Kuwait. Saddam Hussein amagye gasize gakuba waggulu gye gasinzira gakuba wansi ebifo ebikulu gabikubye. Ennyonyi tezikyasobola kukasuka yadde ejjinja si kikompola. Balwanako kuwadawadako ng'oli gwe bagamba bajjajjaffe asaba oluwanga obulamu tigwe oluwanga omanyi lwafa ate kati osaba otya ekyafa obulamu kuwadawadako singalwali bagamba lwandisigadde lulamu. Munnange waliwo olutalo olwali ku lutindo lwe Jahra Al-Jahra eno bridge mu bugwanjuba bw'ekibuga Kuwait mu kibuga wakati mu bugwanjuba bwakyo. Yes, mu bugwanjuba bwakyo. Emundu netokotera awo mumasa yokumulira abakoiti. Exactly. Ekibinja eky'ekumi brigade egenda okulaba abasajja bongedde okutokosa enkebete ne badduka mangu nnyo mu maserengeta ga Kuwait City ne bataasa abasirikale abaaliyo ne babaddusa kati nga mission yakubataasa butaasa kubajjawo kubakweka baga akasoko tutaasa bakomanda bana abantu n'abalaba oluvannyuma tunaabiraba ebyenkya byankya kuba omuziki wamma bano nga mundu yetokota kube mundu wamma ne babaddusa batwala mu ggwanga lya Saudi Arabia kubakweka. Waliwo abamu ku basirikale abalwanira ku mazzi majago ag'empingu baba badduka batwala abasirikale babayise ku mazzi. Kuwait balinako ekitundu ekyokumazzi bayitawo bagende ku mwalo gwe Andaman bamale bayingire mu ggwanga erya Saudi Arabia. Basajja ba Saddam Hussein ne babalaba balengera waliwo abasirikale baddukira ku mazzi ku lyato bamissiles bbiri ne bonna basirikirawo. Olwo Haji bino byonna weebiri Irani yalaba luli yalabanga Kuwait awagira Iraq. Olwaleero Iraq alumbye Kuwait. Ekirala abakoiti baddukira Saudi Arabia. Yes. Amawanga gano amalala gali kuki tegalaba Saddam kyakola oba olwokuba kyali kyakagwawo kiguddewo kiro kimu lunaku lumu. Exactly. Kyabagwako ng'ekyekango amanyi bagiyita surgical strike. Nalabako ku bikonde ndi muntu bombuuza nti omupiira n'ebikonde ne wrestling onyumirwako kinja kugamba omupiira lindako guleeta nze nyumirwa kikonde na wrestling. Omusajja Muhammad Ali, the world's greatest, yakubako banne mu seconds 3 ez'omuzannyo. Mubadde mukyawaga bengumi musoso ndagu n'agwa ku ttaka ne babala knockout awo ennyini n'otadda. Kati ne bw'oba ng'olina amaanyi naye omusajja akubaza nakkuba ewabi ebeera surgical strike. Kandi Iraq kyeyakola Kuwait yabakubanga mu bifo bye baali batasuubira kuba nga tasobola kudda ngulu. Kandi nabano kyekiro kyennyini kyebakola era nga tebasobola nakagabera amawanga gaabwe goga nti baagandi bayiriddewo omubiri nga kizibu ddala kumbe tekisobokera ddala kubaako engeri gye bayinza kubataasa. Munnange mu kaseera ke kamu omusajja omu Iraq akyagenda maaso n'okutokosa enkebete naye emundu ng'ekyagenda mu maaso okutokota n'abasajja bano aba Kuwait nabo beegaganula ne babaako kye bakola. Era waliwo abasirikale ba Iraq abasajja ba Saddam Hussein Elite Division okuva mu kibinja ekyokuna kye nagamba ekya Nebukadnezar baagwa mu nkambi z'omulabe owa Kuwait n'abakuba n'aboogoloza 121 baasigala awe Kuwait. Saddam Hussein n'awulira nti basajja bo abasiba mu 10 baba batidde Kuwait ku lunaku emisana ssaawa nga 6. Saddam Hussein agamba bakoze ki nti babasse ebyaddala nti babasse. Awo n'akyusa banzitidde abantu abasajja bange babasse naga kakati order ne zikyuka byembadde mulowooza no tugenda kukomyawo kitundu kyaffe kino akatambi kakyusa enzingulula awo sooka otekemu mu digido buli omukamba omuntu wagulira amanya ebintu. We are not eating beans with the needles tetukyaliisa bijanjalo biso
anyize Saddam Hussein. Saddam Hussein anyize alagidde nti kyonna kyemulabanga kirina obulamu mwokye bwokya. Mukiteeke mukikumeko omuliro kibengeye kigwewo. Munzitidde abantu abasaba mu 10 abasirikale bange bennesiga okuva mu Nabukadnezar division eyokuna. La 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 la. La kitegeeza nga nayanga munange emundu etokota. Saddam Hussein basajja be munne bamaze okubatta. Abasajja be Kuwait basobodde okufuna engeri gye batolokamu. Kati Saddam Hussein n'alagira olutalo njagala lugende ku lubiri olw'Dasman munoonye amiru oyo. Tonsaba bulango. Twate tufunye commander. Yes. Twate tulete. Yes, n'alagira n'agamba kati abayo. Sawa. Zigenda okwera 8 ng'ennaku z'omwezi 2 Saddam Hussein akyusizza ekiragiro mugende mwenna yonna gye muli mugende ku lubiri olw'Dasman Palace gitwale nga State House. Nabukadnezar ajja ewali amiru we Kuwait. Amiru ekikwekwe totokowenja tunoonya amiru ne kitandikirawo. Ennyonyi ne zigenda helicopter airborne troops begamba airborne tolowooza nti babazaalira mu bbanga. Babuuka bubuusibwe bati basaasaananga obulwadde bwe bagamba buli airborne butambulira mu mpewo. Bano nabo munnange babuukanga kuva waggulu mu bbanga ne bakka ku lubiri. Infiltrators abamu ku bo bayambala ngoye za bulijjo nga bambadde ngoye za bulijjo laba babasiri kumbe bakomanda bava Iraq. Amagye ga Iraq munnange tugenda okulaba Hammurabi division gye nagambye eri yasookedde ddala Saddam Hussein gye yagamba mwe muyina okukola omulimu guno okuva mu Republican Guard. Ne bayita ku lutindo lwe Al-Jahra ne bakozesa highway 8 ne balumba ekibuga Kuwait tebayingidde waawo. Okulwanagana kwaliko amaanyi nnyo. Saawa zigenda okuwera 8 n'eddakiika 20. Amagye g'eggwanga erya Iraq baamala eddakiika 2 nga bakuba olubiri olwe Dasman Palace. Eddakiika 2 zokka baali balumaliriza nga basirise n'okusirika. Amiru ng'ali luddawa. Amiru yadduse dda bamwambaza ejjubba ne bamutwala nga seeka addukidde Saudi Arabia. Naye munnange ebintu tebyatambula bwe bityo nga boyinza okulowooza nti byali bya just. Amiri yadduka abasajja ne bamutaasa. Amiru ye mukulembeze wa Kuwait mutwale nga president. Mufunze Saddam teyamufuna naye yadduka amangu n'abamu ku baadvisor be ne bagenda e Saudi Arabia. Bagendera mu nnyonyi emu. Ennyonyi eyali ey'okubiri yali emugoberera. Basajja ba Saddam Hussein ne bagikuba n'egwanga bamanyi bakubye ye. Ono Mungu n'amusaasira n'adduka. Naye wulira kino muganda bamuyitanga Fahad al-Ahmad ajja ayiwawo omubiri ategedde nti mukulu we president adduse. Amiru tumuyitenga president. Saddam Hussein we ye Kuwait adduse agenze Saudi Arabia nanga kati eggwanga tetusobola direka bana abajega ba Saddam Hussein kujja balitwale. Nze kanyimirirewo najja Fahad al-Ahmad al-Basran. Basirani kiyinza okuba ekisiraani. Sivumye njagadde kufaanaganya Basirani. Ngaze kununula kisiraani kyajja Fahad al-Ahmad al-Basirani. Ngeri yogeramu olinga asaasira. Oba tukuyite ku Basirani wakusiraana. Ayingirawo. Mulangira tatokosangako yadde enkebete mu ntale ezifaanaganako nga zino naye nga alina training. Tayagala kumumanyira. Gwanga mulitwala bwe mutyo where you? Tunanyumiza tutya abazzukulu. Saddam bwe bajja ne batukuba weyo tutyo president. Exactly. Nange ne ŋŋaana okuyiwawo omubiri alumba. Ayita mu buvanjuba bw'olubiri luno olw'Dasman. Ayina convoy ezaali zitambuli ezakuumanga Amir president waabwe omukulembeze wa Kuwait. Abakulembeze abakuma abakulembeze bano bebamu. Bakuma lulyo lulangira. Exactly, bakuma lulyo lulangira bali highly trained, highly skilled and super sophisticated weapons balina. Tetakubangako ku mundu naye yatendekebwa naye azze kati naye ayiwewo omubiri. Bajja bayina emmotoka 62
kati sinna kutuusa ku yengeri gyakikolamu mu maaso awo omuyira kanazirengera waggulu mu bwengula nagamba Saddam Hussein yalagira kimulu kyemulaba mwoke bookya 62 awo emmotoka 16 zezaawona era zezasigala koona ezisigadde bala bazookya nga bazikuba okuva waggulu mu bbanga ono nasimatuka okuttibwawo asembera atuuka ku wankaaki w'olubiri ekiri munda basajja ba Saddam Hussein basazeeko buli wamu ebisenge byonna banoonya buli kamu teekanga munga alaba emmotoka bazikubye zino zonna asigala alumba yagamba kati ngenze kuwolera ggwanga yayongera kunyiga mukubye emmotoka munigembye nze mu lubiri muganda wange muwaŋŋangusizza agenda atuuka ku wankaaki olubiri agenda okusanga kyalaba takirabangako abuuza banne nti abaayo kiki kye tuliko wano tya mukama wange twaze basajja batusazeeko wano agamba mwenna munegateko yalla ayita basajja be munegate mujje mufo kyo kubagamba tudde mabega bamwegateko baleeta ekimu ku bimotoka byali bikulembedde bitanka super fighter tank enene nga nagivuga talabika ne bogikuba yali amadi nga tesobola kukuba kintu kyonna yali emukulembedde ate yali mu bumotoka buno obwali obubikkule bujipu mwana wa Saddam Hussein yali waggulu ku kizimbe ku lubiri lwe bamaze okuba bagenda okulengera waliwo abajja beekolyakolya nga tamanyi naani gwakuba bamugaye buli kyolaba kuba bukubi beereza ekikompola likikuba emmotoka y'omulangira Fahad al-Ahmad al-Basrani tombuuza nti bamujjanjabirawa balonda bufiififi sagana olutalo olwo nze simanyina gye wali awo bamuttirawo mu nfo mu kashi nebamukuŋŋaanyanga bwe bakuŋŋaanya ebifu byabasudde ne batwala naye ate babikuŋŋaanyizaawo olowooza abasajja bayongera ku advancinga basajja basadamu basajja nezibiyitako buli kimu oyo yasasula omuwendo omunene kati Iraq nebeera nga ekibuga Kuwait neggwanga lya Kuwait eyitadde mu nkwawa bweti bagamba kale ne batatta olya ne batawamba oli amiru yadduka ne kasita bafunayo omulangira mu ngeri yatezifudde ddala Lusogo bafunayo abantu abasoba mu mitwalo 40 ne badduka mu Kuwait kakokola wagira olutalo ereba don't leave me behind mu luzungu seba tukiyita erebo don't leave me behind kakokola tondeka nnyo we are not eating beans with the needles tetulya bijanjalo nampiso lutalo nga lutabuse abantu emitwalo 40 Kuwait gwanga lirimu abantu akadde nga kamu n'ekintu kati ne ebiseera biri ne baga nti emitwalo 4 gidduse kati yasigala nkalo kati mbuuza nti baddukirawa bangambe balina banywanye Saudi baddukira Iraq bagenda Iraq kuba baddawo abo baddaka abalalala abasigalawo beegatta ku mugendo ogwalwanyisa Saddam waliwo abaana bamwegwa ggwanga bagamba Saddam atumanyira bagamba nedda ssebo era bano be batandika okuba ebipande ebivumirira olutalo yabiteeka ku mitimbagano Free Kuwait mitimbagano ate internet zaaliwo zino ezammwe bakubanga bitimba ku street ne bakufuna ne bafuna colors markers ne bawandika mu Luarabu Free Kuwait stop the atrocities now n'ebirala kati amagye ga Kuwait gakubiddwa poliisi yekyali mungolungubanguba gamagye gawanise yarabbi poliisi yote yali teyetabye mu lutalo nekati ekiremye amagye leta poliisi tusobola bagamba waayi tuveeyo ate tunakola poliisi nevavaayo nga yekuŋŋaanya nebaako bekwataawo abairaka badansi baayo ate ngekwata baaki mumwawagira Saddam ekyo kye bayita waaka tobokedde fama radio embotik zonna wosiza okulaba ng'otuwuliriza munywanyi webali nnyo webalire ddala nekkiriza njovaka buno katono nnyo haji nange male n'okwesiimula akatuuyo kulaba otuyanaganya okuyimirira gwe nowewaliza empaka enagirevu bwe zirinnya ate mwanange wekanga okoze otya kakati no munywanyi wange ampuliriza
bagamba nti oleyo otudde butuuzi omulimu gwabula oba wagulina naye ekirwadde kya covid-19 kigenda nakyo bagamba nti nedda teweraliikirira waliwo ekitongole ekyegulidde erinnya era ng'erinnya lyo tulyetaagira ddala bakita Cairo Investment Limited mu bwangu ddala nno beetaaga abakozi mu bifo bino wammanga beetaaga bakashiya ba receptionist store managers data entrance supervisors shopkeepers cleaners ne bapackers abasoma n'abatasoma omusala mulungi nnyo ddala ate nga ne allowance bazigaba zikuweebwa kasobeera ng'oli mukozi mulungi ate omwesigwa ng'olina amazima manya bino nno abakozi abanaasooka okwewandiisa mujja kuweebwa aw'okusula amazzi amasannyalaze n'ebyokulya byonna bya bwereere kakati okumanya ebisingawo bakuzira 75 kaga 7 89 25 kanjiddemu gwayagala emirimu baba bagenda sooka nakutendeka ate bagukubira omulimu omuwala n'omulenzi 075 nkaga 7 89 25 kasebye eno eri 078 mukaga 54 77 77 078 mukaga 54 77 77 genda wefunira omulimu haji wanji tusigaze eddakiika ekirene nnyo 10 tuleke godigodi ajje n'eki godigodi alumemba asiye n'okusiiya yes tuddeyo koiti batandi poliisi etandise okukwata bannansi baayo negaganula ne babaako bebakwatakwata awo babataganga wano bamuwagira mulabe ebibuddemu abantu kati poliisi yeyo teringa ey'olugwayi nti wakiri erengera abantu nga bagamba gundi kola kino okwagala okukola okutangira abantu okuza emisango yawa ey'olugwayi ndi Uganda mboza ke Uganda ey'olugwayi sibitegeera kale tudde poliisi basiri what are you abantu munnange baafa bangi Saddam Hussein omwezi ogw'omunaana yawamba eggwanga erya Kuwait nga liri munkwawazi and haji luno lwe lutalo Saddam lwaleeteramu enjuki n'aziteera abantu oba luno lwali lulala kitundutundu ku kyo kyali walala kyali walala ekyo era tulifuna akadde ne tulaba ekyaliyo actually ekyo kyali mu ggwanga lye erya Iraq hoteera enjuki basajja ba chemical ali sigamba lomboye angamba chemical ali yaliyo nga muzibu onchaza ddi wano omulundi omulala kusande inshallah genda bera fene osajja bamanyabo sijja bakoze ebintu wano mwe temwinabye mulabye baanange nkyusiza ku mudigido nsoke ndete wano ekirala ekimuka ebyo byaliwo munnange big up mwebale kubanga kwe muli bakabulaza mwena abali ba cyber warriors ba KBM cyber warriors abalwanira ku mapesa mwebale kubanga je muliyo naje musindo kubanga muli KBM live brigade mwebale kubanga muwuliriza bapigana aje amajago okutaka ba komanda bagaye ne banagayi bakabulaza ne bachudule niyo nayo naje muli kati wano wetuli wetugenда olotutuka ku nkomerero ya kwetuli awo obo budde mwatongedde leero tebasobola twongera ate godita alume embasi ye bugodi akola buli mande paka lwakutano lwaki leero taluleka lwaki talwalako basando jano nokola lwaki talwalako godi lwaki tabeera mu kalantini ezise muna abadde mulwadde ate saamanya kati sebo yagala alwale byotegeera nkole waatali munnange gavumenti ya Kuwait yadduka mu ggwanga lyayo ne badduka ne bagenda emitala w'amayanja ne olutalo bayekera abasigala mu Kuwait yes kati nga gavumenti eri bweru ensinzi bw'ebintu bikyuka Saddam Hussein awambi kwanji nze nyizo otegeera ne waliwo Basiri atajja kutegeera yes gavumenti edduse eya Kuwait yes kati atabayekera be baliwo bana abayiraq abalumbye kati etandise kubagira bannansi baayo abayekera Iraq abatandise otwala ebipande nga yazaabwe eza street exactly kuba Saddam bwe yawamba Kuwait yagitwala nti nsiye kati abantu ba bulijjo bwe bayise bamwoyo gwa ggwanga abamu ku bo baawalira ne bagamba nedda Kuwait yaffe Saddam alina yenoonyeza bibye ne batandika ebibiina by'abalwanyi ne batandika okuyeekera gavumenti ya Saddam nga Saddam mu bufunze Saddam yali atadde base munda mu ggwanga erya Kuwait exactly nga litwalira ddala etwa eririye exactly kati gavumenti ya Kuwait edduse eri mu buwaŋŋanguse kati
mu ngeri eyekiyekera yesinzire ebweru w'eggwanga basinzide Saudi Arabia basinzide Bahrain n'amawanga amalala baweereza abaana basimagolinga satellite phone baweereza ebyokulwanyisa gavumenti yeweereza abayeekera abali mu ggwanga lyayo abalwanyisa Saddam ali Saudi wadduka oli mutiitiizi kati ate ofuna otya obuwagizi obusobozi obuwagira nze awo America atandise okukikwatamu ayingira nsanga bisibe tugenda okutuuka mu mwezi ogw'omwenda embeera ng'eyongedde okutabuka Saddam Hussein omwezi ogw'ekkumi 1990 olutalo lukyakoya ne batandika cracking down ku bibinja by'abalwanyi bonna bannansi ba Kuwait abaali ba resistinga Saddam yafuga Kuwait ataddeyo enkambi ey'amagye nkola ya Israeli mu Palestine bakulembeze ba Kuwait bali mutanda w'amayanja mwezi ogw'ekkumi Iraq yatta abanene abaali bakulembedde resistance abaali bakulembedde okuguguba abaali babakanya obukulembeze bwa Saddam mu ggwanga eryo bawalira bangi battibwa tubatwala ku ttale mugaano mu mwezi ogwo January 9 ne February 9 amagye ga Iraq ne gakwata bulambalamba tujje mujja muno omudigidaawo ne gakwata abakulembeze abakulembeze b'ebibiina by'abayeekera abazoganya Saddam mu Kuwait. Of course government ya Kuwait yadduka dda ewagira abayeekera abali mu ggwanga lyayo abagiyambako ne bakwata ne babatwala mu kibuga wakati Kuwait City ku City Square yeeyo 1,300 abayeekera 1,300 haji babajjamu amasaati ne babakuba amasasi olujjudde era bayita abantu waliwo omukolo omunene ogugenda mu maaso mujje mubeewo kuba TV tezaali nnyingi ne Facebook tebyaliwo nti munaabiraba live kyovala bamulina okubeerawo mugende nga mwe TV munanyumiza abazzukulu waliwo n'Abapalestine 5,000 abaali mu Kuwait nga nabo bawagira bayeekera 5,000 bogatako 3 kekakaaga 3 bonna ne babadde ku lunaku lumu mu January haji muba mukyali mwaka obuntu ekikolwa ekyo kyemukola okutta abantu 6,000 ku lunaku lumu. Nze ndi w'amawulire si ffe tobuuza nze mbuuza mu aba Iraq siri mu Iraq kale ewa mu Uruguay wekiba kituuseeyo munnange era tekisobola kutuuka Uruguay ekyo muli bateetiiza aba Uruguay tekisoboka kikafuwe kigwegalamba waliwo n'abalala 2,000 bannansi ba Kuwait bakwatibwa ne babasibira mu Iraq ne babacunya ebitalabwangako. Tugenda okutuuka mu February wa 1991 abamu ku bana abasiba abaali basibiddwe Kuwait ne batoloka ne brother abaali basibiddwe Iraq ne batoloka ne baddayo Kuwait ne batandika okutokosa enkebete. America eyingirawo etandika okuwagira abayeekera beerwaneko bakobe Saddam Hussein bingi kikola obudde mumpa butono ate n'olutalo terwamala ssaawa 2 nga ze mumpadde naye ate nawe wano walingawo era nga bwe budde bwe batuwa ffenna kati tetwale nti embeera esigala nga bwe tewali kyenje wano tewali kyakyuka munnange America ereeta amaanyi United Nations eyisa resolution mu 1991 bagende balumbe Kuwait bajinunule balumbe Saddam Hussein bulijjo muli luddawa bulijjo bali ku TV babiraba nogoberera byonna we are monitoring the situation we are to ensure that human rights are protected to okulaba nga tufa but now we are coming katuze ne bajja ne baleta ebyokulwanyisa Saddam Hussein be yawulira nti no katinano olutalo lulala haji omanyi okwana omuntu okwana omukazi ngomadde omaze ebbanga ddene ng'omulaba n'omugambako n'agamba bulijjo olinda ki okuŋŋambako bulijjo olinda akaseera akatuufu kati katuuse leero nzize kati America bwe yakola kakati kuba naluno olutalo lulala kusambira tunaaba tuli ku bino wansuubiza okumbulyako omusajja gwe bayita Chemical Ali gwenja okundaba ndowooza kandabe naye kati wanda olutalo lunyuma America engeri gye yalumbamu Abakuwait ate obudde kati munnange in brief America erumbye Saddam Hussein mu Kuwait Saddam bwe yategeera nti bantajja balwana
ne beekuba Saddam Hussein n'aweereza n'aweereza kati Saddam yakyakuba mu Kuwait akuba mu America. Saddam Hussein agenda okulaba ebintu bitabuse kye yakola n'alagira mwoche n'alagira amajege America ekigirese wano eyagala kufuna amafuta ga Kuwait. Saddam bwagamba era nga kyekigendererwa Kuwait bwe bana amalo ginunula America ngegamba twakuyambe musajja yabadde akutta tuwe ku mafuta teeka wano tuwakaffe munnange sajja atugambye obudde bugenze kati ne mufuga bubi wano kati sibabulidde engeri gye bayo kyamu mafuta kakati tugenda okukola sande jja tubeere ffenna wano bayi abaliwo n'abalidawo mu nzijukira baseere leero nfugidde obubi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi obumukeeke bw'otuleseemu oyagala kutukola kitweka